Alright, ku 103.3 Radio 4 ensonsoze ne 103.7 Radio 7 eirakari abayigikuru bo mukama kabalega Adam Kungu gange Hajj Muhammad Galapanga mfuna kati tuberenga tusimbula. Hajj, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Munsonyiwe abatuliriza abajeyo mbadde siri wondi wano mu kibuga Munich ekya Germany. Naye ntuusiza obuvunanyizibwa bw'okubeera nga tugenda mu maaso n'okwogera mu ffenna ng'enkola yaffe bw'ebeera. Yes, kibuga Munich ekya Germany kigonga. Buliza yaffe Munich kiri Germany. Radio 4 mu kuŋŋaana ez'enjawulo ze nazo okwetabamu okwogera ku investments naye n'okutumbula ebyemizannyo. Era nsese nnyo omwana oyo bw'aŋŋambye ku ky'ebyemizannyo nimewuna ategedde atya nti ate ebyemizannyo nkwatirayo ddala bulungi. So mu byonna bye mbadde njagala twogere ku kintu kimu. Mmanyi abamu bambuziza yogera ku malwaliro, yogera ku mbeera y'abantu baffe abalina obukosefu ku mubiri, onoga nti people with disabilities, embeera y'emisolo. Ebyo byonna tusobola okubizingira ewamu mu kintu kino wammanga. Olwaleero nzize nsomese baganda baffe naddala nga bwe nagamba nti tugenda kwawula ebintu bitaano kungu. Naye katubizingire mu bina ekisooka. Nti ensi yonna efugibwa ku bintu bino wammanga. Ekisooka mission. Wandiika kungu owandiika ekigambo nti mission. Mission kiwandiise wano. Then owandiika ekyokubiri kye bayita vision. Vision nakyo nkiwandiise namba 2 ensi kwefugibwa. Kakati bw'ova ku mission nodda ku vision kati olwo nodda ku strategy. Strategy. Yes, strategic plan. Kakati awo nodda ku tactical implementation, obukodyo bw'okozesa ng'oleese bantu ki. Tactical implementation kitegeeza oleeta human resource. Tuddayo wali kubanga nagamba nti buli bwenkomawo tuteekwa okuba nga tusoma. Luli twakoma ku ki? Abampuliriza abali eyo twakoma ku nsonga egamba nti okuzimba ensi twetaaga ogizimba nga kampuni eyaffe ffenna ey'awamu gye tuba tusikidde ku bakadde baffe abaagisookawo. Ne tutegeera bakadde baffe bayina mission ki nga bazimba Uganda. Kyekiri kye nabaga nti okutuusa ekiseera ng'abantu batandise okutunulira Uganda nga kampuni ennene, ng'omukulembeze w'eggwanga abaatukulembera kati nga General Yoweri Kaguta Museveni ng'omuweereza waffe mu kampuni ffenna ba shareholder abayinamu emwegabo, ng'emugabo ogwo ogufuna otya mu musolo gw'osasula nga taxpayer, kuba buli musolo gw'owaayo buli mwaka gwe mugabo gw'oba ofunye mu nsi ogwakulekerwa bakadde bo n'oba ng'oguwaniridde okubeera memba w'ensi eyo. Kakati olwo tugenda ne twebuuza nti ffenna eggwanga lino lyatu simanyo bonfuna bwana. Nse kuwulira hono. So tuddeyo twogere ekigambo ekiyitibwa common mission. Nti ensi bw'emala otugatta ewamu, common mission ye kitunoonya ki? Nti ekyatufuula ensi. Naddayo mu byafaayo ne mbagamba nti abazungu bajja wano okutusuubula ng'amawanga ne batwawulamu mu mwaka gwa 1886 ne bakwata ssemazinga wa Afrika ne bamusalaasalamu bulere
bwe bamusalaasalamu olulere nga batudde mu kibuga kya Germany kye bayita Berlin ne basalawo nti tugabane Ssemazinga wa Afrika ono tumuggyemu ebinaatuyamba okuzimba ensi zaffe nga mu byo mulimu abantu okubajjayo Ssekinnoomu ng'abantu ne bagamba mugende muggyeyo abasajja n'abakyala ab'amaanyi oba abasingamu obugezi oba ebyobugagga byabwe eby'omu ttaka. Kakati olwo ebyo byonna bye tuggwa ne batuweerera ekifaananyi kibaga nti tubawadde ekifaananyi ekiringa ekyensi. Naye abazungu bwe baali bagenda ne batuleka ng'abafuzi b'amatwale bwe baagenda olw'okuba nga kositi y'okuddukanya amawanga gano mu Ssemazinga wa Afrika n'ewalala yali afuuse w'amaanyi ne batuleka twesikira okwefuga. Luli twafugibwanga ekitongole bakiyitanga Imperial British East African Company IBACO mwenna abagisomako. Kaakati ne tulekebwa nga tuli kampani eri awo erinnagalaale kyovolaba nti Bannayuganda n'amawanga agasinga mu Afrika bwe baaweebwa obwetwaze nti kati mwefuge buli omu kampani yalinga ekyobusika nga mukadde waffe agenze eyakuulamu oluggi n'aganze ntundamu luggi bampeemu kino bampeemu kiri. Twalema okumanya nti twali formulated kutambula kubeera ki, meaning ensi baazitulekera naye ne bajjamu blueprint ekipapula ne bakitwala nga mission tetugimanyi, goals tetuzimanyi, vision tetugiina. Vision bw'oba togiina oba tolina strategy ate era oba tolina na tactics baani b'osobola kuteekawo kuddukanyizaako nsi yo. Therefore, until we build the greater mission of our country, nti okola ensi etaliddayo kufugibwa nga matwale kuzaayo mu buddu omwana w'omuddugavu ng'akolagana ne muddugavu munne okukozesa ebyobugagga ebyatulekerwa bakadde byaffe ne bye tulina tubyongereko omutindo tusobole okubitunza ensi yonna nga naffe tutuula ku mmeeza ng'abenkanankana. Naye ebiseera bino b'ensangi zino okuva Ssemazinga wa Afrika yonna bwe yafuna obwetwaze newankubadde European Union nga bw'olaba mu nsi zino nti tewaliwo boda zo zeegattadda. Ffe zitugamba Kenya tukolagana ne Uganda, Congo kubagana ne Uganda, Uganda kubagana n'Omusudaani, ne bw'oba mu Uganda munda Omunyankole kubagana n'Omuganda, Omuteeso kubagana n'Omulango, Omulango kubagana n'Omukyoli. Kubanga awo we balina okukwatira. In order to exploit a society, you must make sure nti o maximizing differences zaabwe naddala ng'okulembeza ebibaawula si mu kutegeera wabula ebibaawula mu buwangwa bwabwe n'eddiini. Bw'ojja mu mawanga agafaananako bwe gati ng'eno gye tuli ebyo bye baasooka okugyawo kubanga bo baakimanya the mission is okubeera ng'eggwanga liri waggulu nga liri wamu nga liri eridominating amalala. Ekyo bw'omala okitegeera nti mission yange is to go on top ku lusozi waggulu, ebyo by'osooka okwerabira ogamba ani asobola okuntuusa ku lusozi luno, ani asobola okutubeererawo ku nsonga eno ne mu developinga vision nti vision yaffe enaabanga okubeera bwe tuti okuuma abaana nga balamu, okukola kino nga kiri bwe kiti, okufuna amasomero nga gali bwe gati kubanga amasomero ago okutuusa ku mission eno gateeka okuba nga gali mu skilling naye oproducing abaana ne baga nti universities zafulumiza abaana 13,000 ba development studies naye ng'ate bw'obuuza eyakoze development studies nti DVS tie profession yeki agamba kyonna kyompa nkikola kubanga musajja wattu naye tamanyi naye ensi weeri ku level kweri ne mission gyeyagala yeetaaga bazimbi bapulamba abasawo abantu abalina practical skills ezo ezikujja mu nnyanga okuteeka ewalala. Kakati omuzungu n'atulekera nga ffe twagala nnyo buli omu maka okubeeramu ne diguri nti anange nafunye diguri nti yaki nti bagiyita BA Arts nti BA Arts kitegeeza buli kyosanga buli mulimu gwe bakuwa osobola okugukola. Naye ne baga mulina diguri nnyingi nga butuufu Germany erina diguri ntono naye nga bw'ogamba nti banoonya ki nti asobola okuzimba train naye asobola okuzimba train bamutendekera omwaka gumu ng'ate ali practical.
ne bamuwa diploma nti diploma yo ba certificate yeno nti gogatta nati oba weldinga oyo gwe beetaaga. Kakati ffe tufulumya bye tuteetaaga kubanga mission tetugigabanangako n'abantu ne vision bw'ogibuuza abakulembeze bonna mu Uganda ng'obakase nti vision y'ensi eno ki. Buli omwaga nti owenalema ga Museveni yalina vision gwe gaalinga atambula nayo mu nsawo ye. Kyova olaba nti abantu obasanga bambi nga vision tebagimanyi. Era bw'obuuza abantu bagga nti gavumenti yateekawo vision 2040 biri mwana nti vision 2040 etegeeza okwolesebwa naye bw'oba tolina kwolesebwa bw'oba tolina vision kitegeeza gy'oba olaga oba tolabayo naawe oba muzibe. Kakati singa obuuza bannayuganda buli gw'osanga nti kansala nti oyagala okugenda okwesimbawo naye vision ya Uganda ki ajja galeka gwe naawe tugende twesimbewo twagala nkyukakyuka oba omulala n'agamba ffe twagala kunywereza Museveni mu buyinza. Kakati osanga oludda olumu nga lugamba abeewo nga kyekyaba tutte mu kamyufu ng'olulala lugamba agende. Kakati abeewo agamba abeewo tamanyi kyalina kukola n'agamba agende tamanyi kyazzaako. Kakati ye Africa bwefaanana ng'agamba abeewo tamanyi kyazzaako n'agamba agende tamanyi kyazzaako. We have no shared vision. Ebbanga lye tumala nga kampuni eyitibwa Uganda terina shared vision byebyo byosanga bino nti eddwaliro temuyina vision egamba nti buli bwe bawera abantu 1,000 mu kitundu neweebwa sub county kitegeeza eteeka okubeera n'eddwaliro eribeera mu referral oba abantu buli wabeera abantu 14,000 wateeka okubeerawo eddwaliro erya referral. Kakati olwo mugenda ku strategy nti strategy teriiwo kubanga without a mission and without a vision temuyinza kuba na strategic plan. Byonna biba bifu. Kakati buli bw'otaba na strategic plan kyekyo lwaki osanga nti emirimu gigabibwa lwa mwana waani kubanga osanga nti balina strategic plan kugaa tutuuzeewo ono nti tuleete mufe atusinga okumanya nti muki omuzimbi asinga okumanya mu kitundu kino yaani. Era wabanga tewaliwo bazimbi tuba traininga tutya nti strategically oli agamba okulozinga gap ekitulemeseza okuzimba enguudo bwebanga cost ya leba na mayinja tuddira amayinja gonna bannanyini baago basasulwa eggwanga eriyitibwa Uganda tugwakwayalinge kubanga cost y'okuzimba enguudo eza kolansi ebadde ku mayinja ebadde ku kiyitibwa asphalt oba bitumen. Strategically nga mu bwangu abo ogamba nti newankubadde tubadde tetunaba ku exploring amafuta gaffe kuge-exportinga tiye naye bwe tuzimbawo refinery kakati tujja kusobola okukola bitumen ebyo bye mulabanga kolansi bye muyita kolansi akaddugala olubuubi oluddugala tulutabule n'amayinja tukole kye bayita asphalt naye ani anaabikozesa nti tucreatinga cycle eproducinga ba civil engineers bangi tubawe skill transfer nti ababadde ku nguudo bajja ne babatendeka engeri gye bazimbamu oluguudo gye baluleyinga gradient gye bakolamu emyala n'ebirala ebisigadde nti n'ogamba ensi nti by 2030 we tunaatandikira okufulumyanga gundi tujja kukola kilomita z'enguudo 600 nti tutya ewabadde ebbanga wa bbeeyi tunaakozesangawo abasibe kubanga kakati bw'otunulira kositi y'oluguudo bagamba buli alukolako tumuwenga 2,200 buli lunaku naye ate bw'oba okozeseza abasibe be tulina 10,000 n'oggyako abasibe 4,000 nga be bakola ku sayiti z'enguudo zino ne sayiti z'ebizimbe ekisooka oba obawadde sikiru nti eyavuddeyo ng'omubbi akomawo ayina kyakola. Ekyokubiri awo muwa 1,000 siringi 1,000 buli lunaku ate n'omuwa skills omusibe talwala enguudo ziggwa mangu kyekikulaakulanyiza China nti China ekwata abasibe ne bateeka ku sayiti z'enguudo bagenda okuvaayo ng'omusibe agamba baali bansibira emyaka 7 ng'atunula ku akawunti ng'akozeeko $8,000,000
ekyamusibya kyali kubba simu kati alina sente zigula simu nezitandika business naye olwokuba aba yeeyisizza bulungi companies enebweru zimu retaininga neza government ate na training abalala ze modern internships nti abaana ababa bafuluma mu masomero kuvira ddala senior 3 senior 4 tubateeka ku sites ezizimba omwana n'abeera proud n'agamba ffe twazimba eddwaliro ly'ekaliisizo onako olwaliro ali mu kibuga Munich eky'eggwanga lya Germany jasinzira okubeera nga awuliziganya naffe ku televu nnyo onako olwaliro ayagala okuteesa message ogiteeka ku 07556025505 netubeera nga tukwatagana ffenna leero 07556025505 tubeere nga tukwatagana ku televu nnyo. Well, Haj nsi kuwulira tukomyewo tuvuddeyo mu bulango osobola okwogerezaganya n'abantu bu televu nnyo kati. Kakati abatuwuliriza wanga munsonyi wetu tuli ku mikutu gye gwe tukwataganirako ndiye ne German naye kati mba nsobola obbawuliriza Amadi webale nnyo webalire ddala tubadde tukyagenda mu maaso nga tusoma ku nsonga 3 oba 4 ezisinga obukulukulaakulanya eggwanga. Ekisooka the mission, John, the strategy and the tactics. Mission yeba nnene nzizeyo nembaga nti omuzungu bwe yayagala otutema obulere 1886 amanya okufuga abaddugavu n'obajjako ebyabwe sooka obaawule ne batuula Berlin ne batugabana Tanganyika n'etwalibwa mu Germany Bungereza n'atwala Uganda ne Kenya Italy n'edduka butyo ne Somalia ne walala Ethiopia byonna ebyafaayo nga bwe mubimanya Abafaransa kyani kyange kakati omuddugavu nkankulaga ekintu ekirisimba olw'okuba bali abaali batutwala bo baalina mission bwe batuuka wano nga bamaze okuweereza abaminsani mwaka gwa 1896 nga bamaze okufuula Uganda British Protectorate mwaka gwa 1894 immediately bakye baali bamanyi mu myaka 5 okuva 1896 1896 paka mu 1901 baali bamaze okuzimba leero enatwala bye bazibukudde within 5 years nga tewaliwo university tewaliwo degree tewaliwo kiriwo baleeta abayindi abaali skilled mu matwale gaabwe ge bajja mu buyindi be bayitanga ba Indies ne babazimbisa leerwe within 5 years leero yali emaze okuzimbibwa Mombasa gye banaafulumiza emaali yaabwe ng'emaze okuyingira Uganda mu 1901 ogenda okutuuka 1900 kumpi 20 nga 21 nga leero emaze okubuna mu Uganda wonna egenze walala egenze Kasese buli gye baali balabye. So in a period of 2 years baali bamaze okubunya eggaali y'omukka gye banajja bye bakimye meaning baali balina mission 2 nga balina vision 3 nga balina strategy. Kakati buli boobeera ne strategy eyo ne bamanya nti tukimye cotton bali mulimawa nti yenda masa nti tukimye nti ebwa tukimye kopa akozesa mwapo sezi ali leo tambuze naye binaafuluma bitya mugidduse mangu ne wawa waliwo empologoma mugituusize ddala paka ku East Africa. So myaka 5 baali bamaze okumanya nti twebakutya bitu naye obulamu okuva Uganda kufuna obwetwaze mwaka gwa 2024 Uganda yongerako kilomita 10 akankaga mu 2 bamanya nti tutaganga amalwaliro abasajja lwatu training aba dancing ya university ne bateekawo ko school agatta kugungo ne training college tinga abasomesa kuba bakimanya tugamba ne country you must produce kyekiriwe twazeeyo kuli kwaniri gwe nalimba somesa nti immediately you produce you build healthy society kyova owulidde ng'oli agamba onale kweyogera ku malwali
ngende maaso nti mumbe faananako etyo tuteeka okuzimba ensi strategic mu strategy abantu abali formidable nga be bayina obumanyirivu okuddukanya emirimu gino ne gye tubadde twogerako munnaffe avuddeyo n'agaa nti honorable yogerako naye bwe tunadduka zogenda kukola kigwa ayina obuyinza okoza eki nogekozesa ki tegeeza omuddu era democracy manyi kyamuko tegeeza nti oyinza oko tawanya naye ensekuulya haki so mbadde nsomesa abantu nga ngezaako okubagamba nti buli bw'obeera n'abakulembeze who lack a mission, a vision, a strategy and the tactics to apply those strategies ng'okozesa abantu kubeera ng'eringa eri mumasaŋŋanzira maaso tegenda n'emabega teddayo akati mu byonna ne tumanya nti globally biki ebyetasobola okutuwa cutting edge ki kye tuyina kye tusobola okuwa bannaffe ekisooka abaana b'abaddugavu bonna bateekwa okumanya nti baaluganda baatwawo naye bwe kituuka ekiseera ng'omuddugavu okugenda South Africa alina kunoonya visa okugenda okukolagana ne muddugavu omuddugavu naye aba yeetabye mu kwewamba mu kwekumbira mu bubiri okuteeka abantu abatasaanidde mu bifo eddukanya gavumenti kibaleeta omulimu gwe bayita gaddibengalye agala okubasomesa bino zingira ewa okutegeeza ekyasigala mujjako obwetwaze ebyo byali nsaba tuve wano nga tusomye lesoni eno esooka ku emotional intelligence versus strategic asalawo with emotions not strategically kiddemu ku simanyi oba kungonfuna emotional intelligence versus strategic intelligence nti omuddugavu asalirawo nkufuna emotional intelligence versus emotional intelligence versus what? Strategic intelligence. Yes. Emotional versus strategic. Anga, yes, tunamala tusazisaawo emotions. Si ejiri banga yokusiganga timu weza anyaka ama ebibina bya agala okutuukako lwanso buli ayagala okubanga yali wanirako yatuwe n'abaga nti okuzimba ensi is not about emotions. Emotions ye muntu asala akali kundi wa yange iwanga wa okutuwa n'asalawo using strategic intelligence. Nti omuntu wa strategy wa akula n'asanaga naye omuntu abaka oberamu nze sisooka anga nali mu emotional intelligence versus strategic intelligence. Omuntu alowooza with emotions mwangu okuwangula okuva edda nedda omufirika yalowoozanga with emotions omwana w'omuddugavu. Omwana w'omuddugavu ekimukubye ekimuwanguza is to think emotionally not strategically. Ebbanga ly'omala ng'olowooza emotionally kiba kyangu okukuba. Kitegeeza nti kyekyo lwaki bw'otunuulira n'otunuulira n'ogaa nti naye bano naliko ku radio ne ŋŋamba abataka nti mukimanyi nti buli we twetoolodde waliwo obugagga. Waliwo obugagga obutuliraanye bwe tuyina nga buli mu bantu. Kankuwa example mu kika kyange ekyekkobe tuwera abantu 50,000 n'okweyongerayo. Abakola tuli 10,000. Olwaleero calculator bw'ogijjayo kungu nti abantu 10,000 ne bwe twandibadde tucontributing omutwalo gumu buli mwezi mu kika ky'ekkobe nga tuli
beera ne 1 billion shillings every month. Kitegeeza twandiraisinze nga 12 billion shillings in a year. Golooza abataka buli omu nga akutte ekyo mu bazzukulu be andibadde tugenda okusaba ssente ne tuzisaba gavumenti nti etuyambe? No. Yeyo gye tugamba nti emotional intelligence versus strategic intelligence. Buli bwe mubeera n'obukulembeze nga bw'aba short term thinker za mwenna musobola okukkirira. Nagamba abaddugavu nti abutweto tukolera ewamu n'amagezi ag'awamu takiriza kyange kyokka kisobola okuraisinga obuwumbi 10 bw'ogatta ebikandikadde bisobola okuraisinga 200 billion shillings in just a year. Kubanga mpaayo olwo agalukikale tusabi wale eddwaliro tuzeko tenta tu abantu abe kasala naye ebyo buli bwe bibulawo bw'obutembeze tebuli strategically motivated with a vision kitegeeza musobola bikola n'obubaliranye obutono temusobola kuestinga the wealth that you have using the power of social numbers. Lyukwandiri abagamba nti newankubadde tuli million 2 by then mujenkaaga million 3 naye bwe twekwata ewamu ne tukozesa amaanyi g'okugattira ewamu nga tutereka ssente ne tuzikozesa okutaasa mu biseera ebye naye bwe tuba mu biseera ebyessanyu ne tuziinvesti mu sovereign funds ezyo kitusoboza okugaggawa. Kyekiri kye naleesenze mu kibiina kyange ekya Sovereign Solidarity Fund nti tutya twalo jangu n'owebiri jangu donating buli mwezi ne oyine ekizi tweta abantu 10 mu dakiika 3. Ani asobola okutubeererawo ku nsonga eno ne mu developing a vision nti vision yaffe enaabanga okubeera bwe tuti okuuma abaana nga balamu okukola kino nga kiri bwe kiti okufuna amasomero nga gali bwe gati kubanga amasomero ago okutuusa ku mission eno gateeka okuba nga gali mu skilling naye oproducing abaana ne baga nti universities zafulumiza abaana 13,000 ba development studies naye nga ate bw'obuuza eyakoze development studies nti DVS tie profession yeki agamba kyonna kyompa nkikola kubanga musajja wattu naye tamanyi naye ensi weeri ku level kweri ne mission gyeyagala yeetaaga bazimbi bakulamba abasawo abantu abalina practical skills ezo ezikujja mu nnyanga okuteeka ewalala. Kakati omuzungu n'atulekera nga ffe twagala nnyo buli omumaka okubeeramu ne diguri nti anange nafunye diguri nti yaki nti bagiyita BA Arts nti BA Arts kitegeeza buli kyosanga buli mulimu gwe bakuwa osobola okugukola naye ne baga mulina diguri nnyingi nga butuufu Germany erina diguri ntono naye nga bw'ogamba nti banoonyaki nti asobola okuzimba train naye asobola okuzimba train bamutendekera omwaka gumu nga ate ali practical ne bamuwa diploma nti diploma yo ba certificate yeno nti gwogatta natti oba oweldinga oyo gwe beetaaga. Kakati ffe tufulumya bye tuteetaaga kubanga mission tetugigabanangako n'abantu ne vision bw'ogibuuza abakulembeze bonna mu Uganda ng'obakase nti vision y'ensi eno ki buli omwaga nti owenalema ga Museveni yalina vision gwe galinga atambula nayo mu nsawo ye kyova olaba nti abantu obasanga bambi nga vision tebagimanyi era bw'obuuza abantu baga nti gavumenti yateekawo vision 2040 24 nti vision 2040 tegeeza okwolesebwa naye bw'oba tolina kwolesebwa bw'oba tolina vision kitegeeza gy'oba olaga oba tolabayo naawe oba muzibe
kakati singa obuuza bannayuganda buli gwosanga nti kansala nti oyagala okugenda okwesimbawo naye vision ya Uganda ki ajagaleka gwe naawe tugende twesimbewo twagala nkyukakyuka oba omulala n'agamba ffe twagala kunywereza Museveni buyinza kakati osanga oludda olumu nga lugamba abeewo nga kyekyaba tutte mu kamyufu ng'olulala lugamba agende kakati abeewo agamba abeewo tamanyi kyalina kukola n'agamba agende tamanyi kyazzaako kakati ye Africa bwefaanana ng'agamba abeewo tamanyi kyazzaako n'agamba agende tamanyi kyazzaako. We have no shared vision. Ebbanga lye tumala nga kampuni eyitibwa Uganda terina shared vision byebyo byosanga bino nti eddwaliro temuyina vision egamba nti buli bwe bawera abantu omutwalo gumu mu kitundu neweebwa sub county kitegeeza eteeka okubeera n'eddwaliro eribeera mu referral oba abantu buli wabeera abantu emitwalo 14 wateeka okubeerawo eddwaliro erya referral. Kakati olwo mugenda ku strategy nti strategy teriiwo kubanga without a mission and without a vision temuyinza kuba na strategic plan byonna biba bifu. Kakati buli bwotaba na strategic plan kyekyo lwaki osanga nti emirimu gigabibwa lwa mwana waani kubanga osanga nti balina strategic plan kugaa tutuuzeewo ono nti atuleete mufe atusinga okumanya nti muki omuzimbi asinga okumanya mu kitundu kino yaani era wabanga tewaliwo bazimbi tuba traininga tutya nti strategical olyagamba okulozinga gap ekitulemeseza okuzimba enguudo bwebanga cost ya leba na mayinja tuddira amayinja gonna bannanyini baago basasulwa eggwanga eriyitibwa Uganda tugwakwayalinge kubanga cost y'okuzimba enguudo eza kolansi ebadde ku mayinja ebadde ku kiyitibwa asphalt oba bitumen. Strategically nga mu bwangu abo ogamba nti newankubadde tubadde tetunaba ku exploring amafuta gaffe ku exportinga tiye naye bwe tuzimbawo refinery kakati tujja kusobola okukola bitumen ebyo bye mulabanga kolansi bye muyita kolansi akaddugala olubuubi oluddugala tulutabule n'amayinja tukole kye bayita asphalt naye ani anaabikozesa nti tucreatinga cycle eproducinga ba civil engineers bangi tubawe skill transfer nti ababadde ku nguudo bajja ne babatendeka engeri gye bazimbamu oluguudo gye baluleyinga gradient gye bakolamu emyala n'ebirala ebisigadde nti n'ogamba ensi nti by 2030 we tunaatandikira okufulumanga gundi tujja kukola kilomita z'enguudo emitwalo 600 nti tutya ewabadde ebbanga wa bbeeyi tunaakozesangawo abasibe kubanga kakati bw'otunulira kosti y'oluguudo bagamba buli alukolako tumuwenga emitwalo 2 buli lunaku naye ate bw'oba okozeseza abasibe be tulina emitwalo 10 n'oggyako abasibe emitwalo 4 nga be bakola ku sayiti z'enguudo zino ne sayiti z'ebizimbe ekisooka oba obawadde sikiru nti eyavuddeyo ng'omubbi akomawo ayina kyakola. Ekyokubiri awo muwa 1,000 siringi 1,000 buli lunaku ate n'omuwa skills omusibe talwala enguudo ziggwa mangu kyekikulaakulanyiza China nti China ekwata abasibe ne bateeka ku sites z'enguudo bagenda okuvaayo ng'omusibe agamba baali bansibira emyaka 7 ng'atunula ku akawunti ng'akozeeko miliyoni 8 ekyamusibya kyali kubba simu kati alina sente zigula essimu nezitandika bizinesi naye olw'okuba aba yeeyisizza bulungi companies enebweru zimu retaininga n'eza gavumenti ate n'atraining abalala ze modern internships nti abaana ababa bafuluma mu masomero kuvira ddala senior 3 senior 4 tubateeka ku sites ezizimba omwana n'abeera proud n'agamba ffe twazimba eddwaliro ly'ekaliisizo agabanjibwa nnyo agabalwavulu nkupe ng'ate gabanjibwa nnyo gye tuli eyo kati mwaka gwa 1963 Singapore yayina abantu batono nnyo ndooza baalinga mu miliyoni 1.5 naye nga ikonomi yaayo yali ebalibwamu obuwumbi bwa $1 ne miliyoni 968 $1.968 billion naye nga mu actual sense baina $787 million
meaning kyebaba bagamba nti Uganda ne Singapore zaali zembiranye nga kumpi level yemu nga ffe tuzisingako obungi mu namba nga bo batono naye era nga batusingako akasente katono nnyo. Olwaleero Singapore erina obuwumbi bwa $569 n'okusukkawo ng'ate obwa Uganda buli just obuwumbi 56. 56 GDP yaffe. Kakati mu myaka 6 n'egisobyemu egisuseewo Uganda ne Singapore bogeraageranya bali beeyongedde population naffe ne tweyongera bali ne bagenda ku 5.8 plus million people ffe ne tugenda mu million 5 kumpi kala 8.95 ffe kye tusinzeeko kubali kuzaala nnyo bo ne batusingako okupima ku by'obugagga n'okubikonsolidatinga. Oyandigambye eri baafugibwako dictator yes lyukwaniri yabafugira emyaka 3 n'omusobyo n'abagamba ensi yammwe kati njibateeredde ngambalekeddewo bino wammanga biri bye nabagamba nti yabagamba omuntu yenna n'asaba omulimu gwa gavumenti ajja gusabanga ng'agutya kubanga buli bwonola gajjalira omulimu gwo tutya nti oli eyajjako amasannyalaze ne gavaako nga yalemereddwa okufuelinga standby generator eye Masindi Hospital olwo permanent secretary wa ministry ya health yandibadde ye muwanike ku ssaawa 8. Yes, until you build an economy ng'oli agamba oba PS muleke yadde babugabirako obukaddaana leka ali okufa singa sikola mulimu kubanga e-government system yandibadde mwalatinga nti the system in Masindi is down n'akwata ku sente ze zino eza light cash ezibeerawo immediately n'agamba wire this money okuconnectinga generator immediately. Number 2 kwandibaddeko nga tekuliko generator yekka naye nga kuliko ne solar nti where you cannot afford a generator twandibadde ne solar ngeri standby kubanga kungwa ayinza okuba bamulese nga bamulongoosa amasannyalaze bwe gazikira kitegeeza bino byonna life support gyabaddeko ekola ki olwo ne bagaafudde lwa amasannyalaze tafudde lwa bino biremye. Mbuuze yasimbye mu layini eggulo ekyo wakibuuzizza omubaka enkuba nebakuba mu kamyufu simanya bano boogaanye nti beekalakaasizza oyo omubaka gwogenda otuweereza bino byajjokola oba omusindise kuwanika buwanisi mukono aze kuwanika mukono kubanga bona mu Museveni yatugamba ne waba yeebaka yeyo debate gyenjagala abakulembeze tutulemu olwaleero President Day 1 tumulage statistics abantu abakafa olwa negligence eyiye n'abakozi ba government balonda nga tabalonzeza mumanyi bwabo wabula balonzeza ani akusindise kubanga omuntu yenna gwe bawo omulimu nga reason yani akuweereza wano talina gwali accountable tu era gamba n'ogunze toyinza kungoba takwatikako naye ziri safety measures ezimugamba nti omuntu bw'afa ku 6 nga gwabadde ku health emergency nga reason ebadde negligence yo entaana eyiyo bagisime ku 9 era nga bagisima era oyo tajja gusaba ogwo Singapore babikola ajja gugumire munonga ogwo sigwaga gugumire munonga kubanga ati alipacation nyo gulikolenya goloza lwaki tebagenda ku bwa pilot nti weerezaayo omwana wa gundi kubanga teri ayagala mulisikingirako mu nnyonyi amakulu mu byo tukomawo tubagamba lwaki Uganda tuteeko giddukanyanga company liukwaniyo abagamba mu Singapore until we understand that Singapore is a project that must be run as a company for all nationals that even me I'm only a mere servant era bwe mundaba nga empeereza yange embi I have to step aside mulana kwatamu chovola banti mu government eri ne wabaawo ensobi ng'ekolebwa the minister resigns immediately for fear of repercussions of being expelled oba okumuteekebwa mu disciplinary measures. Wano omusirikale bw'akuba omuntu essasi bamutwala mu court martial naye njagala nkubuuze omuntu bw'afa nga amasannyalaze ge gavuddeko mu ddwaliro ani gwe batwala mu court martial olw'okutta omuntu tewali olw'okubono teyakutte emmundu yakutte kalamu n'atwala ekyobugagga ky'omunaku omunaku nkinaatafuna service. Therefore
murder by the use of a weapon and murder by the use of a pen should carry the same sentences. Yukwani yubu abagamba. Obisiza peni. Ne abisize mundu. Mwena chibonero zikye. Kaba kalabba mukalabikako babiri. Teri kusasira. Nzija kwekyo. Mubyo nkugamba. Nti singa Uganda tugirabanga kampuni enene eyaffe eyawamu olwo Museveni abeera CEO President Yoweri Kaguta Museveni abeera considered as the CEO olwo tuli mu debate mubuuza CEO ba member bakubuuza kuba share ya buli munna Uganda gwe musolo gwakola ki bwe nakomawo wano buli munna Uganda ngenda mubalira omusolo gwa wa government buli mwaka okusinziira ku buli omukyanywa nti buli chupa ya mazi jowa ngojeko government ya Uganda okubeera ngejijjako VAT nejijjako excise duty bojigula siringi 5 government egifisaako siringi 10 wakanywa obuchupa bumeka tubalye ku 10 buli lita ya mafuta jonywa government ina sente zejjako nja kubalira buli bafuta ge wakanywa ne sente ge wakajiwa ngatujuwa sente nyingi kakati awo munna Uganda wajjo kuzuukukira amanye abagaye nti oli bwajjo muleetera omutwala amugaye leka zino nakabawa mbabanja kyovola ba munsi ezaakulaakulana buli national bamugamba filing tax returns zo government ekuddizeeko ku sente zo ze wakola ki ze wajiwa eya Uganda etwala ntwale ne bazigabana ne bazikwasa omuntu omu kyovola bano tuli mu project ya kugezaako kuzimba bwa kabaka mu Uganda si kuzimba bukulembeze bwa company kyekiri kati tuzimba bwa kabaka si buweereza ebyo bye tuzeffe okugamba nti enough is enough we cannot accept nti ffe eyaffe generation eyinza okubeera eri cheated si abaana baffe n'abazzukulu baffe mu byo byonna if we build ne tuli modeling eggwanga lyaffe okubeera mu shape ya company bino bye bivaamu nti CEO mumubuuza nti mwami Museveni gwe CEO wa company gye bayita Uganda nga bootuula nabo ba board members ye cabinet nga n'abawabuzi abo abanaakuyamba okugiddukanya ye parliament nga banaalungamya ebisobye ye judiciary tubasasula sente mmeka nga mujja muzitematema nti mu maka go office ya CEO addukanya company oba omusika waffe mugenda mu $1.5 eya classified funds ezo sente zagabibwako na kulibwako nga bw'abayagadde mu maka gokka ne mugenda mu obuwumbi obulala 4 nga byakubaddukanya CEO ne family ye ne muva ku ebyo ne mugenda mu obuwumbi 4 ne mugenda mu obuwumbi 7 nga bwa CEO kugabako bugabi eyo company ebeena ekuladde okutuusa bannayuganda bwe bannakkiriza nti omusolo gwange gwe mugabo gwange mu kampuni eyitibwaki Uganda kakati tukomyawo CEO tumubuuza nti mu myaka 4 ku bino bye twatukuteresa nga CEO kiki kyoyina nti twagendo kikuwa nga Idi Amin aleseewo ennyonyi bweziti mwe mwasigazaawo mmeka nti twatundako bweziti nti embassies zaali mmeka n'ebitebe zaazo mbize mwagenda mu Uganda Property Holdings nti embassy kumpi zonna baazitunda kabula kati batunde n'ekizimbe kiriraanyaganye United Nations banna Uganda bamala kwekyanga n'Abamerika ganti wano tetutundawo for private purposes meaning mumubuuze ettaka lye twakulekeranga omusikaliriwa nti government ranches zonna bannaffe ze baalekawo nga za purposes of breeding zonna baazigaba nti ebizimbe Idi Amin bye yaleka asasudde abayindi ono yabibakwata n'abibaddiza nga ne sente baazifuna byonna n'abibawa ebyali ebyobugagga by'abannansi bakitaffe abaasookawo bye baali baanunula ne faamu ne bazibaddiza eyo n'emasindi n'ewalala ezaafikkawo ne bazeegabira CEO bwe bava mu nsiko n'abantu baabwe bakwata amayumba gonna agaali government pool houses ne bateekawo police nti buli muntu olw'okuba bo bonna abajja nga bavudde mu nsiko tebaayina mayumba mu kiseera ekyo ne bagamba kakati musooke mugende buli gwe tuwa omulimu gwa gavumenti yatuula mu nnyumba eyo ne beegabira amayumba gonna mu Kololo gonna ag'ebbeeyi Nakasero n'ewala ne bamala ne bagamba kakati police tuleese ya sitting tenant nti sitting tenant gwe tusanze mu nnyumba eyo ebayiye bwe tugiguza ne basooka bagasala ebbeeyi ne bagula agalayisi CEO n'agagabana ne banywanyi be era bw'ogenda olwaleero Nakasero Kololo n'ewalala gaali government pool houses nga ba members ba judiciary basula Nakasero
owulira ewali bajjaji zibonna gye basuleyo okubeera nga bali na proximity ogenda mu court high court kyekyo bunaku ndubuse mu kyaga kyaba challenge nti amayumba gantu mwagagula teri agagula ba generali abagerisiza bagagabana bugabanyi ng'omunyago gwabwe ogw'okufuluma ensiko naye n'omalaawo n'obuuza CCEO nti bano bannansi abawa omusolo obaga nti buli munnansi okutandikawo bizinensi genda mu banka wole nettaka otunde ebitaligule era n'omulimu toyina gwankalakkalira mu gavumenti wano nga buli agukoleramu oyinza n'omwongeza contract agubeereko nti n'omwana we bw'aba amaze okusoma talina wajja kufuna mulimu naye n'ogamba omugwira peneti avudde e Italy nti gwe ttaka tukuwadde lya bwereere lubowa tujja kugirako ne bannayuganda bonna tubagobe bwe tumala okuwa ettaka ery'obwereere tukuwe ne ssente zizimba eddwaliro tulifanishinga ate gwe oliddukanye nga tetulina ndagaano naawe CEO oyo njagala President Museveni tutuule wali nga mubuuza nti gwe singa CEO oyo abadde gwe bayita mwami Museveni omusango omukolaki President Museveni tuyinza okumala debate nga agamutta busi nenga tamanyi nti atwogera ku ye era nga tumusigira ekifaananyi kya CEO oyo nga gwe twogerako si ye nga tusiiga kifaananyi nti oyo ali Cameroon awunzika agamba oyo bamulonda batya afukate president CEO amakulu tubagamba nti CEO no yalekawo omwana n'afiira mu incubator Masindi nga miliyoni 7 zezimubangibwa n'agamba nti tutuuze ebibiina by'obufuzi byonna mu kifo ky'okunoonya ssente mu bammemba tukwate ssente zandibadde zikola kino okukola amasannyalaze okukola bino ne tuziwaamu ebibiina by'obufuzi agamba onzirayo mu nsiko ero nenwana nenkola ki nenwana bw'omalaawo akatambi n'omala n'omuga nti CEO gwe twafuna wano yatugamba abantu bonna mu Busoga nti temukkiriza kutunda bikajjo byammwe okujjako nga mubuguza babaliraanye naye nga ye bw'aba afunye ente ye ng'agifulumya ku faamu ye oli ne bw'aba amugulako ng'amugulako ennyama ng'ali Kalamojja yamuwa ebbeeyi esinga obulungi akkirizibwa yo gitambuza naye ekikajjo ky'omusoga takkirizibwa kukitwala ng'omugamba nti sebo mukama wange oyo CEO twandimukoledde ki njagala nsiigire munnansi ekifaananyi ekisinga obwangu okumulaga nti ayina omugabo ku ggwanga lino era nja mutemera buli munnayuganda agenda okuwunzika ng'awadde gavumenti eno omusolo ogutakka wansi wa miliyoni 2 nga buli maka guwadde gavumenti eno omusolo gwa miliyoni 10 bw'ogenda ogugabanyamu mu lugoye lw'oguze mafuta g'otambuza mu mazzi g'onywedde mu soda g'onyweddeko gavumenti eno mu kufumiitiriza ennyo neekwata ekyobugagga ky'abannayuganda ekiyitibwa omusolo negamba nti nago tetusobola guwooza negamba nti kampuni z'abazungu bano era kampuni z'abazungu bano nziwa warning ngenda bagoberawo nga nakatuuka mu buyinza omuzungu kati takyatubbisa nyondo omuzungu yajja n'agamba nti buli kacupa kano koolaba waliwo kampani gye bayita Sikip ekajjako ssente kafulumya kola kano ka sitampu kaakano gye bayita digital stamp kampani y'abazungu ekateekako bweti gwe buli kebafulumya bo ne bajuwa siringi 75 gwomanyi obuwumbi bwefulumya buli mwezi kana akuuma akakola kino tekamalaawo yadde mutwalo gwa $, kuteekako digital stamp namba eno kulaga nti eno baachi efulumizibwa kungu mu factory ye ne tumuwa ssente zino kino kye tusobola kikola abaana bano abakola code eno bagifulumiza ku $, ezitasukka 5 n'akuuma ako tusobola okukakolera ku $, ezitasukka 1,000 ne tukwata zino ssente era ne tuziwa abaswisi nga beegasse n'Abamerika banyaga omuddugavu president atudde CEO zino ssente wazigaba ku musolo gwaffe n'okwata kampani gye baawandiisa mu Amerika mu Delaware mu Denver I think kampani gye bayita Riponami nti yekuŋŋaanya omusolo ku mayumba omuntu wa bulijjo ne yeegulira seminti ne yeegulira ettaka ne yeezimbira ennyumba n'amanya nti bwe n'abannyinnyuka nja kuteekamu abapangisa CEO n'agamba nti ndeese kampani gye bayita Riponami ekozesa blockchain technology amakulu mu kyo bannayuganda tebamanyi blockchain technology kitegeeza nkwata data wono bunyuzi
nyongerezeeko abantu sente buli zirisukkamu nja kutwalako ebitundu kumpi 7 ku buli 100 ku musolo gwe muwa olwa rental income sente zemufuna ku bapangisa gavumenti zebajjako Riponami okumala emyaka egitakka wansi wa 10 ku 25 egenda kuba etwala ekitundutundu ku musolo gw'Abannayuganda olw'ensogi kutto gizizaayo eri abagwira abagitulekera bagigabane bwe batyo ng'ate yayimbanga mu nsiko o Uganda sisi yote ojuke wabeberi wa Ulaya wana ata kofi zetu naye bamutwala kakati goba wadde bakutte technology Katuji abbo omufirika atwala kiwedde